Obakutte. Kulala kati nze kinnuma nga nze omuzadde abaana emyaka egy'emito okudda ku swiki bino balinganga batalowoozebwako nti balina okusoma ate ngaomwana okulanga okusoma kiyambako kati ogenda mu kusaaki okulanganga kimu kirowoozo si agenda okuba akatayimbwa enkya obwana obuto obuyinga n'eminja babujja wabuvaawo ani abuleeta ekyo nakyo bakyogereko bakiwoozeeko baba tebalina bazadde babe babatwale mu baofani naye ku nguudo basala bubi KCCA esawo si wabi walungi ku nguudo si wabi kyebakoze waliyo emoroka empya egenda okutwala era nayo posite yakayigwa emaze okuyiwayo nakawa alikololo ale mukome naye kali kyali bade kisinga batunuulirwa abaana bano babazaalibwa gye bazaaliwa balabibwa batya abantu bedda nabo baalinganga ffe naye abantu bedda ku lwaki abaana edda tebajjanga mu bibuga abantu edda abaana mu bibuga babatayizangayo mu kulima mu kulunda n'okusoma abaana buli wabeera nga bateekeddwa ku musingi gw'eddiini abanya bajja kwakula abaana basekebwa kuba nga bakola basoma kujja kuba kirungi tebamutako kokimagini anze kokiwange waliwo ali mugongo mumubaze waliwo kali kakaja akabuze kakaje mabegawo motoka bagirese eri wala abadde ino batambulirako Quando li
Wetanga bena kutoka kasababu hii tibira bitibira tuchukua sana. Yana bitanga witi najigumira bamuwandulira amaliso Yesu najigumira asangibwa nga ali mu kikolo ekyokuleeta abaana ku nguudo avunaanibwa n'asibibwa okuva etteekerero lyafulumya twakasiba abantu 56 era emirimu egimu gye tukola gya rescuing abwana buno obubeera ku nguudo bu street kids era olwaleero tuli wano nga tufunye rescuing abaana 161 betugenda okubanga tutambuza okutwala tukologanya wamu n'ebitongole bingi okujja abaana ku street ng'etteeka lya KCCA tuyita KCCA Child Protection Ordinance eryafuluma mu mwaka gw'2022 oguwedde kati ne tukolagana n'ebitongole ebirala bya government mulimu police ebitongole ebirala bya nakyewa tukolagana ne government ne Ministry of Gender eya government Ministry of Gender eya government etuyambako okubanga etambuza emikolo egiri eri gye tubatwala ng'egyo okubabuulirira okubayigiriza bino emisomo gy'omu ngalo skilling counseling abazadde baabwe bwe baddukako no counseling community okugezaako okukigamba nti temuleka abaana kudda ku nguudo era tubatwala mu district y'e Napak eyo gye tugenda okusanga entegeka ya Ministry of Gender gye tukoledde tubeere nga tusooka tubateekako mu kifo kimu tumale okuba rehabilitating okubazza obujja mu mbeera ze baalimu basobole okuyimirirawo ng'abantu abakulu abateetaaga kujja kuyaayaanira ku nguudo nga bakyali baana bato.